Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira osuzeyo otya ampuliriza. Yakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale. Atambula nga olinga yekalakasa naye ng'ogenda ku mulimu. Nga weerafuubanyeeko n'oga nti waayi kantuuke ngende nkole. Naawe tukwebaza okubeera nga tolekaayo. Olemerako. Ennimiro mmanyi akasana kazookyezza. Simanyi n'abantu abasinga kye bakolayo. N'oba oli awo essaawa esembera tusambule nga bwe tulinda enkuba. Abakugu balaalika nti guno we gunaggweerako okutandika Agusto wanaatuukira wakati enkuba ejja kuba etonnya. Okusinziira ku bakugu. Kale n'olwekyo teekateeka. Ayina w'osobola okufukirira. Simba fukirira kuba yensinzibu. Nina Kalooli Lwomushana, nina Siraaje Lubwama, Ahmed Katerega Musaazi. Ntegeezezza nti tasobodde kuva Buddu, yafunyeemu kiyegu. Ne Haruna Kanaabi ali mu kkubo ajja kujjuzaawo. Abatambala simanyi. Abatambala olumu baba bazibu. Aisha yafuna birthday week eno oba yakubiri omwaka guno. Waliwo ebizibu by'okukkuta. Tusobola kukola exercises udduka. Wendi abatambala nduddo balaba naye kasita Haruna ajja. Charles buuza abantu. Abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nkyali mulamu. Nkuli kibazo bamalayika bayimba nti glory be to God in the highest. Omukulu Jesus Christ nga azaale ekitiibwa kidire eri Katonda ali mu ggulu, aye n'emirembe gibeere ku bantu ku nsi abo Katonda bayagadde atyo. Siraaje buuza abantu. Abatuwuliriza byonna gye muli mbalamusizzaako nnyo. Wiki eno nafunaako ennaku 2 ng'endako mu bitundu bya North. Particularly apa. Nensangayo ebizibu nga byagala kufaananako n'ebya Karamoja ng'ogyeko teri kubba nti naye eriyo balwanira mawanga, balwanira musalosalo n'ebirala. Nensangayo omuntu gwe mmanyi nga almost nze namukuza Major Trevor Kibuuka nga ye second in command. Najangu tuwireko ebirowoozo by'abantu tugenda mu community meetings nga yayogera Oluzungu waliwo abamuvuunulira naye yabalaga akabanga meeting 3 at least zinagenda abantu balaga nti bamulinamu essuubi kuba yabagamba nti nze sizze wano kulaba nga mufuna mirembe gimbadde temulina mwogere kye mwagala mumpe information eddwaliro eriwali ery'amagye mujja genda mujjanjabwe oba asobola okimaintaininga naye at least we nagendako nalaba nga abantu bati waliwo amuwa n'enkoko munoofe eyo ng'olyapa eŋŋandi apa wagendera mu mmotoka y'amagye. Emmotoka nagendera mu ya muntu se y'amagye naye ebizibu ebiri eri oyo bw'aba yabikutteko wano namulabako mu Kampala ayinza okukwata kuba atwala ndowooza district nga 7 awo ye second in command. Gasimbagane Ne Bannamawulire muwanga buuza abantu. Lwaki osekampita? Manyi mukyala wange akedde kumpeereza kantu kaga nti muwanga nali mutwala mu kooti. Tamanyiyo mu jurisprudence. For instance, when Kivumbi alleged last year that Mao was being funded by Museveni, Mao replied, I wanted to take Muwanga to court over his allegations. But when I consulted with my lawyers, they advised me that stupidity is not an offense.
musamu. Is it an offense or how your Mao sees? And no, it's just a Mao. It's a lawyer one Mao. Lawyer, yeah, one Mao. Oh, Siru Simusa. Katenaro Kumanya. Chita Chija on to be of Siru Teburio. Siru wins Okanga Chagi Wamanga Tibuni. Naye Guchari Musango. Omanyumwanga eriyo nomulale yali amuwawabira wangane omusajja gotwala mu kooti mwavulunkupe wange mbonye kulukusi kuno kulukusi abatuliza abami n'abazaana basabasajja kabaka mwasuzeeyo muti abanyabo ne basebo ne bannayuganda bonna okutwalira awamu ekitegeeza okutwalira awamu nammwe baba babasibye omugeto kwati mwe temuli mu Uganda mwe kyembuuza mwe temuli mu Uganda no kati waliwo omuteeko abaami n'abazaana basabasajja kabaka moyo omusajja wa kabaka nze siri musajja wa kabaka kati goli musajja wa kabaka no oli musajja wa kabaka wanga nsajja wa kabaka abeera ku lubalaza ndi mwange Siraje amawulire mu bufunze nnyo mu speed amawulire eriye yakulopa wesaali nti mwakola news review Siraje n'asigala mu reviewing amawulire dakiika 4 bali nyakatakanga nina okwongera mu amawulire agesanye ennaku zino gabadde gabyamizannyo cheptegei olwalaba gyebafuni medals zigenda zeeyongera mu Uganda obungi at least oyinza okugamba nti awo tukoze bulungiko at least mu weekend amawulire amalala agakyali agabuutikidde ebirala byonna ebyandibadde bijjawo twasembayo tuli wano ku bintu bya ttemu makerere simanyi kikamu kya biki ne wajjawo ekigambo kya president kati bakozesa principal wa NRM ne principal wa DP ne babeera mu kafubo akatutte ebbanga ng'abantu bakoogerako nga bwogambye nti neonali omuwanga baali baagala muwaabira ne bavaayo ne basanguza ekintu ne kigenda speed byasuka ngati agenda kunsindikira emizimu gya gipiri nabongo ate eyo gyegiri kubanga waliwo kizibe wa chief justice gwakwatidde mu garden nga zetuloga badingane ne principal judge kakati social media yasooka neteguulire nga kuliko signature ya president nga basi twasooka kufuna lugambo nti omukulu bamaze okukola ki okuteesa era bagenda kulangirira wayitawo essaawa ntono ne balangirira nti bakkaanyiza ne wayitawo era essaawa ntono ne balangirira nti omukulu bamuwadde ministry ebadde awo okugituukiriza ekuumiddwa mu luli mukasa for some time yaliko awo nga terina girimu n'agitwala actually mukulu Museveni ng'akola cabinet esooka ekiro kyo teyakiteekako naye n'agamba waliwo gwakiterekedde so bw'oba otunuulira mind ya mukulu Museveni ku kifo ekyo yadda so ebifo bingi ebiterekeddwa okumala amawulire amalala parliament yamaze nemuyisa n'omu ku babiri balonda bana genda kukiddako ekiddako tonyinza kukivaako nga kuliko ebiwawaatiro aba DP block babaga nti tebakkiriza era bamugobye yagamba nti eyombozi y'amalwa balina kubeera ba DP si block DP block eneriyo omukago nene ebaddeyo omukago yali ya kikonwa anti kati batandise okugizaamu omuliro amazzi gagiyiikira n'esebulunguka omukulu honorable minister kati agamba in waiting agamba nti ayombozi y'amalwa zisiva ku kibiina kyange nti tanayira so ekyo kiri awo kati ebirala bibaddewo
ng'ekyo kizibikidde deputy speaker n'agenda yemulula na esente zino ezibaddeko ebizibu nti baziwa mufune wozimuwa tezijja eriyo ebbanja erijja okuvaayo ne baziyisa eza local construction bilioni 2.7 Muwanga ono yemulula omanyi twabadde ku forum emu olinaga nti Muwanga bafuumula ebigambo ku floor ya parliament munaye oba yafuluma genda mu kabuyonjo bakunywa caayi speaker na mata najiteeka ku vote and the ayes have it. Actually, let me tell you the story. Mwaga tujja kudda ekyalo ko tugenda kiriko nnyo kubanga nze bya Mao si bikulu genda maaso bwe bamaliriza ekyo sigwe gusoose nga baba trappinga waliwo ne speaker nyini bwe bafuluma ne bekalakasa ne badda ku madaala bagenda okumala wiiki 2 okudda nga waliwo ebyamafuta n'ebirala ebikoze eki ebiyise. So mu parliament eyo wiiki eno bakkiriza okuwa minister MP wa Tororo leave for 2-3 weeks agenda drafting bill empya emaze emyaka 5 nga teyita mu parliament ey'obufumbo leero bagyeko divorce ndowooza leeta bufumbo bukati kujja kuba kwawukana akomewo nayo era bagigezeeko balabe. Mu wiiki eno yennyini president abaddeko Arusha nga akubiriza abakulembeze banne mu nsi 7 kibagezeeko okugyawo emiziziko mu byobusuubuzi n'entambula y'abantu basobole okugenda obulungi. Era awo bakikoonako Katonda kyajja nnyo mu mawulire nti Somalia yakufuna obukulembeze obupya naye yagala kugatta ku nsi 7 tufune 8. Ekyo tujja kifuna details we zinaaba zize. Ekirala kyekya mu Kampala wakati executive director ne Lord Mayor bakkaanya bakomyewo abatembeeyi bagoba specifically nga batandikira mu paaka nkadde nga teri kuteekawo midaala utambula butambuzi namba balonye n'ekifo ekirala mpolampola ne bagamba nti minister ne bagamba n'ababoda boda balabe engeri gye bafunira stage omuwendo gunaaba gwewandiisiza. Lord Mayor agamba nti ebyo tetubiyisanga mu kanso ngenze mu kooti. Minister ne omumyuka webaze ne bagamba nti teri boda boda kudda wano ne president n'agamba nti kituufu teri kudda wano kudda mu Kampala Business District. Abatembeeyi boda boda bakkiriza 7 okusinziira ku Nabbanja kye yagambye yaggyeewa mukamaawe. Abowino abasulowa bawadde ennaku 7 bakomyewo ekyapa bakisazeemu tebannakireeta nabo bateekateeka bagaa tugende tubimalire mu kooti teri ajja tujjako kyapa kyaffe Nsibambi kye yatuwa. Nsibambi ye yabawo. Ani yabawo? Mwami Museveni actually yabawo. No, Mwami Museveni ng'akozesa Musisi yabajjako bilioni 4 DFC yalegenda nakubatundako ebintu byabwe nga baganya esasula z'amabanja. Nsibambi n'akibawa ku mutwalo gumu ogwa shillings za Uganda. Era ne bwobabuuza tebayinza kugamba nti Museveni yakibawo ate kati yakibajjako saawa zino. So ekyo nga kiri awo wabaddewo yakibajjako it's a liberation yakinunula okukigyawa yakuyita liberation kale. America yetuwaddeyo esente zisukka mu milioni 85 z'obanoonyi b'obubudamu okuba mu Africa ffe tukyali dollars. Ne Saudi Arabia netuwayo entende birole ne bigenda no bubuyambi. Era prime minister yabufunye ne bagamba nti bajja kwongera ebirala obanaaba bakoze eki bafunye. Africa ebaddemu crisis nnyingi naye okusinga nga zaabwavu mafuta na biki naye amawulire agavaayo agessanyu nti waliwo endagaano 2 ezikoleddwa emu ya UN ne Turkey ddala ya Ukraine balwana ne Russia nga bakkiriza at least mafuta tebannagakoonako wheat etambule ejje gyonna gye yagala okulanga. So waliwo essuubi nti waliwo ekigenda mu maaso. Bakkiriza engano ya Ukraine etambule bagikkirize eyite mu ports. Yes.
Russia ze yawamba kuva mu Ukraine naye ngangano ya Ukraine of course batwale kubenda labajyoche mu enimiro then kumulirano wano Kenya kulonda kugenda mu maaso wabaddewo debate this week yaba deputy president sabavayinga ebifebyo nga basuubira kulokubiri wajja kubaweza president lutakyaganya okujja naye Uhuru alwana okuva ku opinion polls asembe nga zigamba nti kati ate Ruto yaliko waggulu yalwanye n'agenda kola speech ya kabi n'agamba nti ekizibu kyammwe nkimanyi ekizibu kyaffe kulya engano ngisaze kilo 2 za packet naziteka ku 13 ekizibu kyaffe ekizibu n'agamba n'amafuta ngasazeeko jukira wayise banga tono nga aba civil servants abongeza by 12%. N'agamba emisolo gyonna egibanyiga giveewo sirwa akalulu naye eyo yembeera obuzibu bwaffe tulina okwekwatiramu okulaba nga tukoze eki tubujjamu kati agundi waliwo opinion poll zireesewo munyuwe enjaga agamba nti ajja kukkiriza enjaga erimu era enywebwe bulungi nnyo of course ziraga nti agisobola kuwangula naye alina omu ku babiri gwajja okukosa nga atoddeko obululu bwe kuba akalulu kali neck to neck. Sri Lanka yamaze okulonda president abantu nibaddemu nibekalakasa kati amagye gakuba buli kiramu okukiza ku ttaka. Argentina crisis yemu n'ensi endala nyingi nnyo ziri mu crisis. UK yafunye omuliro gwetafunangako mu kibuga wakati ne balwana ne baguzikiza naye ng'ebintu bingi bikoze eki bigenze n'okulondo anaddira mu bigere byabadde prime minister nako kuli mu high ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire leero sebo weziweredde abiri siraja abadde amaze naye nga wamu n'ekyo of course abangereza bali mu kulonda banoonya prime minister okulonda kwe bungereza okwo nkutunulira lunye nina omukutu kwendi abagoberere okulonda kuno bannyonnyola omusajja omuyindi ayinza but olwaliro opinion polls ziraga nti asesetuse azzeeyo mu kyokubiri ate oli amukulembedde nnyo omukyala naye nga ebimu ku bimungobereza omusajja ono olunaku olulala oyinza omuyita munnauganda baafubutuka wano ewaffe Amini abagoba wano 1972 kati omu ku bavuganya okufuuka prime minister kigendererwa kya Amini abali wano bagendere bafugeyo yomu ko bavuganya okubeera ba prime minister ba Bungereza era nawuliriza BBC ng'oli amunnyonnyola tagama nti Ugandan originally from East Africa koze gamba Uganda lwaki kitugamba nti originally from Uganda and originally from East Africa bakunnyonnyola ebirala byonna nti ayinza okubeera omuyindi asoose okufuga Bungereza era olina akonako naganti naye kakati ate gye baava kati wabaddewo debate ng'oli abuuza nti naye gye baava batuuseewa olina agambu tetubalonda ku bwemupi tetubalonda ku kulembera byalo tetukola ki nga oli agamba nti possibly if wano twabakkiriza ne batukulembera oba oliawo n'ebyenfuna debate eno eragawa naye nga ampuliriza tuli awo nkomawo Gasimbagane Ne Bannamawulire ndine Mwanga Kivumbi ndine Charles Romshana ne Siraje Rubwama Haruna Kanabi agenda kutwegattako ya kugamba asoka kutambula munayo kalinya boda rube ya mafuta Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Chulazo studios ojiko anjulira Karoli Romshana Siraje Rubwama Mwanga Kivumbi ne Haruna Kanabi Mwanga ensonga y'ammawo njagikoonako nga mmaliriza mbadde siro nebe tutajogerako naye njagala kutandikira wali wenaadde Mbalaata nti bamwanga baafuluma mu palamenti bagenda okudda nga mukwano gwange former FDC youth wing tayebwa
amaliriza. But John abadde wano mukwano gwange ali Bungereza nanga nti eriyo companies ebaga nti ziri too big to collapse mu economies te bayino zitaasa. My question eri Muwanga, what is the contention? Question eno ninawo ombako omulala gwe nabuuziza wewa mweyo nensigala nga nti simatidde enyinyonnyola n'enzitaanya y'ensonga yandese nsigadde naagane nga kasita Muwanga ajja n'afunayo Muwanga atali wabya Muwanga ow'ebyenfuna anyinyonnyole bw'anaalekayo Muwanga w'ebyobufuzi. Muwanga, what is your contention ku gavumenti okununula roko n'egulamu n'emigabo roko ereme kugwa? Kyoyogedde si kituufu. Roko beereeta keesi yaayo. And let me be nasty for historical reasons. Can I ask a silly question? Roko chichi. Not that you are not silly. So it is your question. Roko bichi. Roko Construction Company. Kakati. Fabakulira kuno eri emotional. For better reasons. Why? Njaku kuya actually person which I may not have said in the public. Now I can say it. Na ina sentimental attachment. Nekise kinene ku Roko. Ndi omu kwabo. Olw'ensonga benava mu kyalo. Najja kuno nasooka odi Kampala awo nembeera emakindi eyo. Nga buli nnyumba enzimba ennungi. Roko ye yagizimba. Era buli azimba nga mugagga makindi eno mu kigagga eno. Mu kizungu. Nga Roko gy'osanga ezimbye eyo. Ekyala Siraajo ono yamanyi. Musajja mukulu oli yatandika Roko. Teyali normal businessman. Yali bigger mu kuservinga humanity. Mu world gyetwatambuliramu ennene nnyo eyo nga tukyali ba activist. Wanyumyanga muko naye lwoyise mu kibaati kye. Mukulu kola. Wese wali ku kibaati kye nga tayinza kugoba muntu alwanirira nsonga zimu ng'osobola okunyumyamu ko naye. So once in a while ye muntu gwe twakyalirangako. N'olwekyo kampuni ye bwe yajja naginako ekisa ekinene nnyo ogitunuulira ndabe ddala ayina ensonga. Kati naye kampuni ye bwe yafa neefuna ebizibu. Indeed. Bwe yafuna ebizibu ndowooza oyo musajja oyo ayina ekisa we yafa. Kampuni nefuna ebizibu. Abagitwala abaali bannannyiniyo bombi baafa ne bagirekera abaana be baatwala ne batazaawo okukola bizinesi mu ngeri yaffe y'ekinnayuganda. Ey'ekinnayuganda ey'okumulembe gwa Museveni. Ey'okumulembe gwa Museveni. Mugamba y'ekinnansi oba otegeeza abasawo bali abali kinnansi. Additional way. Tata wa Muwanga nga Museveni tali. Yes, tatanga business. No, bamutumanga omusenyu yali muvuzi wa kiroole n'akuletera tipanga ejjudde. Nga tayimirirako kuluguudo wali Masaka najjako omutwe. Yaletanga tipanga ejjudde nga si bwe kiri. So chusa munkola ya business kata this the core ya Roko nefuuka front. Roko yalina brand nnungi omanya ababbi bakozesa omuntu alina brand nnungi. Kati ababbi bakuno naddala abakola mu government ne batandika okweyambisa Roko okugiyisaamu ssente. This is the truth. Nga bazimba. Era ndowooza nayo netandika nga bakola emirimu gya gavumenti. Era ndowooza nayo amazima gali nga bakozesa erinnya liri enneegomba. Kyova mbadde historical nnyo nti nga bwe najja kuno ku kyalo nga nvudde eri nange baasi zireese tunulye tegula gati Roko yezimbawo
ngebo olaba loko olaba quality olaba everything kati obuzibu webuva ababbi bakuno beyambisa balina manya malungi you get it, they get a reputable farm. Farms nyingi wano zigudde olwekyo kubanga bobo baddoji zimbye era abatu following abalina amakole n'amafamu buno bwe bulwadde wali kawumpuli nti ababbi batyo okuteekayo amanya gaabwe oba bifaamu ebimogofu bayingirira kampuni za kuno ezibadde zikola nga zivuddeyo ne batandika zigamba zikozesa mu ngeri y'okubba eggwanga kati roko netagwa mu katega ako ndowooza sina kindi netandika n'okubeera nga private business arm yabamu kwa waliwo abamu nga buli lwolabawo roko awo oyinza okwebuuza ani nannyini waanakyalawo olweggulo abatali guze nange kibazo abayimiridde wano senga tubanga abasiramu bali nti emwe bali gisiba buli kinywane kyogera wandi baddo nawe wangambye dda no mentioninga y'amanya nti kino na kino nkiromushana wano yakyalanga romushana yatugamba ebizimbe bibo bikubako bikubuulira ani abikyalira ekiro mayate wali okuba mpaka oyo ekizimbe kibaawo wano bagita omanyi blue band tujjeeko olugambo blue band eri munda eri yero kati nze naye noonya kulwaki bagiyita blue band nkumbi nti kali kabandi kali akalinga oba kayita otya mu Luganda kalinga empita wali waggulu kali blue kakati nga ntunula kiro ekizimbe kapasha kashi ya mall nga bakitaddeko ka bandi waggulawo naye nga kali yero naye kino ekizimbe kino nina okunoonya akikyalira ekiro so n'atabuka big trouble gye tubadde wano so many progressive would have been progressive businessmen wane waffe beba progressinga bafuuka babeera excited ne bafuuka conduit z'ababbi ba government in a process baleka companies abe bazikubye ekiki ekigo kati batandika okuwengula tenda nga bebagaba enguzi nga bebakola biki company yabwe nefuna ebizibu omulimu gw'okuzimba Peter obuta gw'ozimbyeko gwe mulimu omwangu ennyo okwa-avoidinga losses okusokera ddala ebiseera ebisinga contract BAQ ebeerawo bakuwa sente for mobilization ng'otandika big project bakuwayo resource mobilization ne bakuwa on work done ne bakuwa nti omulimu gw'omaze certificate of completion bakusasula bangambye ezo zisigalayo mu gavumenti tezijja no si bituufu ebimu evidence ya roko ng'erina n'ewamu baja upfront nze kati company eyazze kugamba Peter ngegamba nti nyina business contracts za bilioni 7 nyina sente ze work done ze nindo okunsasula za bilioni 1.7 negamba nti nyina pipeline business tetegeza mu pipeline nyina business zensuubira za trillion number egamba etya kyeyina obuzibu bwa bilioni 2.7 okay Peter oli agambye nti nyina sente zensuubira zemmanja bilioni 19 nga nzibanja baki ne bwoba zibanja gavumenti anti kati awulwaki gavumenti tesasula komiti oli mu komiti of finance mu kitabo walabako naziraba babanja banji nnyo there are so many ababadde bamubanja first of all yes government nga mweri kati ezimu kuzaali solution ffe zetwali tugamba wazi nti bwoba obanja gavumenti kati kusasule bilioni 19 deficit yo ku 2.7 ebesigadde less than 25 no 25 billion oyagala bilioni 2.7 obanja bilioni 19 betuzikusasula difference tewera bilioni 2 ebesigaddewo netugamba okay tugambe government upfronting kuwaka joyina eya bilioni 7 that sounds sensible okay tugambe government ekukola ki upfronting you solve liquidity challenges zoyina ekyo nga nakyo tebaagala kukikola ki kukiwuliza jukira loko yagenda okusaba intervention eno yagisaba 20
2019 si yakakati eno kisi mwakaniza nga PS nawandikira UDC baluwa najigamba nga president awandika baluwa eno mu 2019 naga kyandibadde kirungi eggwanga nerifuna omugabo mu company ngeno era ndagira PS okole Uganda efune equity efune muki omugabo mu construct na ga advantages hemorrhage bla 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 baluwa neberawo kati kisi nawandikira UDC najigamba nti kola gundi tujita kola okunonyereza due diligence kola due diligence kuroko etukakase olabe bweyimiridde because mu letter ya president mulimu nti loko yalina ebizibu mu kooti nga roofing ne company ndazijitu almost nga batitaddeko insolvency kitesobodde kukola ki kusasula kisa abagamba nti mutunule mu company mukole due diligence etakolebwa bali bagala bilioni 8 okola due diligence by reputable firms 800 million 8 okola, of course that is expensive okola due diligence but that's for another day ne ngogenda kuwa bilioni 2.7 olunana ngatosobola duwayo okole due diligence sente z'omunansi zikole ki nagati nobe twagitunulidde just looking at Rocco twagisanze nga yo yagwayo de yaga kuteka mu ICU nolwekyo tujiwe buwiki sente leta yali egamba tugule equity kati ne bajja ne kibaita preferential shares preferential shares category ya shares ya preferential shares ya kukuwa sente kubanga yote tuwana mukisa okubeera ne equity mu company yo era zibaridime ozisasula bozisasula nga Uganda egenda kwewola sente eziwe Roko ezikozese mu myaka 8 ezikoleki ezituddize diwe ekoleki egwe betwatunulia letter ya president nga yali yagamba kugula equity Morocco bofuna preferential shares oboguze equity ekibuuzo ekisooka nga company ya Rock ezene tutamba ati kyenabuuziza omuntu kyenjagala difference nze kakati wewammwe ebutambala ayagala okumanya difference between equity ne preferential shares eriki kakati equity kwa mu Uganda balandi government yaguze emigabo no equity kwe kugula emigabo otegedde equity kwe kugula obwananyini kambyaule equity obofunyemu obwananyini mu company eyo bogula emigabo nga gino emirala gyonna gyetugulagula eja preferential shares preferential nga bwokiwulira baba bakuwaddemu wenasomeseza bandi badde bakugobye ku mulimu njanyonyola preferential yakozesa kigambo preferential gamba nti kyebagamba nti bakuwadde just emigabo gino gyogula kwe kugulayo emigabo gyobeera nayo mu gya kiseera tegikuwa mukisa one okufuna right okubanga oyina okubeera nga oyina toyina kalulu mu kampuni eyo toteesa mu kampuni eyo osobola kugenda mu general meeting ey'omwaka nga bano ba ordinary shareholders not even an ordinary shareholder. An ordinary shareholder is equity. Mwanga munyinyonyola ya Solicitor General. No, Solicitor General. Imanyi byogero kunga nti contagion bichi ebyo. Kakati betwa examine nze Rocco. Fenane tukanya one. Tiroko butunda kubitabo bya books of accounts. Yabadde kulaga nti innocent. Yakakola amagoba ezitanadda. Yakakola losses, bills okamu lifetime. Kati question ekyabadde nti ani ayagala sente zino okuzitwala. Fe ne tukolayo case which parliament really kansega ngamba fukwana de nabalala. Nenkola case parliament ne kanya nange literally. Nti bane ekituufu nti Rocco bwebe inas eyagala kufuna sente zino. Kubanga ekizibu kya Rocco nkikujizaawo ebizibu byava ku mismanagement.
bwegala okuyamba roko sikujiwa buwi sente. Where is your source? Because of tugambye bali abale balina okukola full blood count. Abale balina okukebera. Yes. Roko bagikebere wonna blood pressure bikibyone ensigo biki. Ennaku zino nayizeeyo ekipya. Luli namanyanga full blood count kati bangambye eriyo blood culture. Kakati balete bakikola. Yes. Okutegeera ekirwadde kya roko nga company. Yes. Kakati gwe jotugamba nti roko yafa lwa mismanagement. So yes, kakati mu interaction ne roko ne n'aba abalina okukola ebyo byonna twababuuza nti prima facie okay bw'oba tunudde kuki kungulu nga togenze munda obulwadde ng'okoze nga maama wange yakwataga ku kyenyi nagamba timpuli kyeno tulete ekiwero otegedde ng'okoze okutte ku gundi ku kyenyi n'owulira omusujja naga ono omwana ono kakati nga bw'otunuuliramu mu byangugu nga tunakola biri professional ng'obuzibu bwa roko bwokka bulina kufubutuka mu mismanagement n'olwekyo ekizibu ekyo gwagala ogiyamba nga ekizibu kyayo si sente yokka kubanga ngaba enkula ze profile sente eziyina ekizibu kyayo kibadde osobola okugula otya emiwaata kati kalumanyo erajja nabo bakkiriza nti roko nga tufuneyo badirector bameka babiri naye badirector babiri abo nga bajja kuba ne veto power obuzibu we buva naye kati ne veto power eyo nga bagikozesa mu kampuni eyo ya roko baligiteeka ku test ya reasonableness. Ontegeera nti tukuwadde veto power omusana netuga nti bonoba okozesa veto power oteeka okukozesa obuntu bulamu veto power nebaga nti ekyobuntu bulamu betukayana naawe veto power kitegeeza bali bwe banaatwa ne basalawo ebyo oyinza okubigaana tebiyitamu ne wabanga oli omu tebiyitamu naye ngaga nti ekyo tukikukkiriza naye bw'oliba ogaana ng'oli omu gwe Uganda alese sente ate bw'oligaana tulina otulamuli kiwe tula nti oli reasonable the same meeting yaba director kakati obuzibu bwe buba Peter ffe bwe tulina nti buli we tulabye ebiprovision model eyo ng'erubowa twalinayo owners engineer nga era yalina okuwa certificate government nga tenakola redemption the guy yawa certificate nga tewali wadde omusingi naye nga naye ye owners ki engineer nga naye alina veto kigenda mu maaso ngekyo takikola so netugamba nti obwo bwe bufeero obutwadde turoko nga bwe baali banyakula eggwanga lino mu lubowa roko baleeterako brandi yayo remember Vincent nga ajja okubeza lubowa yaga nti eno construction tugenda gikola ne roko neteeka yepapula ffe tugenda okukola omuki yamalayo wiiki emu ne bagifuumuula kyegambe nti brandi eri gye nayigomba nga nva mu kyalo yali efuuse conduit y'abaki y'ababbi kati nga the only way tusobola okuprotectingamu sente za government kwe kuga nti tukuwa bw'obukkiriza nti roko oli mulwadde oyagala buyambi okay dokita nakujjanjaba katumuleete omuleete otya njuga katugulemu emigabo ekirungi ekiriko emigabo gya roko gya biliyoni 15 netweka kati ffe katugimakinge ne biliyoni 16 tufunemu equity tufune emigabo tumale tujiwe balance nga preferential shares ejja kuba efunye sente zezimu biliyoni 10 naye tezaali 17 amabanja gayo kwabaddeko ensusuba ya biliyoni 9 ezo tezimayani agenda zitwala because ezo biliyoni 9 ziri kabuuyi nga ziri awo zitengejja naye okenze sisaga kigenda mu nnyo kati obuzibu bwa roko we buva nga mpunzika tubuuza government nti oyagala bailout ku roko muyina police nti nedda oyagala bailout oyina guideline nti nedda nitugamba nti mwe basebo kampuni ezaleeta nti zaagala obuyambi zaali 142 kuliko n'ezimu sesagala kwogera ndi careful zoogerera kuba simanyi biri mabega waazo
otegedde sita kusibye bino bikunkuba bya bufuzi za bubeka bya sibimanyi bananyizo nene nga zote mwazi nonyereza nako gundi due diligence negwa nemganti eno yo yetaga bilioni 5 yo zokka nezo temwazirese negwe mubera gwe muwanga kanjogereko nga Rwomshana olina aleta company ngajiyise Ismaili Abubeka gwomuwa sente ku mulembe guno yes nenga benatude ku mpapula za Abubeka tsedinya mulimu Yosefu Peter tena tutubera abo kakati okay nga Abubeka ko nkwale just Abubeka tu era Rwomshana amudabya government wano tujirabye ngekiriza National Bank yabana bano barumshana Kigezi ne munywanyiwe bali bagiyita Kigezi banka ne ekyusa ne fuka twagitunulira negenda okay yaina profile ya sentemeka twakiriza Greenland negenda twakiriza Sembule nagenda twakiriza ono omusajja ono yali katikiro webunyoro katuramu nagenda netukiriza abantu banji ne bagenda president nga yakawogera mu gwanga nagamba nti economics wa intervention mubinyo ata economy kakati ozokala akarana nachi ne roko lwachi kati nenzirayo mumana bwana tayebwa ngamaliriza kankube Peter bekyabadde twamaliriza manye kinkwasiza ku mutu manyi twagale kyo kigende ku mukwano gwo mukwano gwange bebo akole ensoli manyi obuzibu bwenyina obuzibu bwe twafunye Peter mu bino sitole ya gundi and I must indict the media muino okwerabamu sitole ya roko ibadde tekola mawulire ngatali TV ya Mao no zandi badde bili ate Mao yokaje mu reporting ako oje mu reporting ako lwachi tayebwa betumaliza nga nitagala parliament nga debate wedaga nti bana minister tuliriza report zombi dayo mukole investigation kuroko ogo olabe n'ensonga zino zonna abantu ze balese okomeo mu bange litali lyawala otuwe report ensonga egenda ku business to follow nga teri ku order paper egenda ku business to follow meaning baja kugiteesaako olunaku olwo bali tegeza oluganda lukulema omulundi omulala kakati waffe bagamba ngo omulundi omundi era nga buli omwama nti ensonga yo eridda mu maaso nga mumaze okukola ki okwetereza katugwe bwawulire ekyo no ngenda kubulya story tegere nsino bwawulire ekyo zebe nawulire ekyo ndoza tutoge no sikwolo kati next dejja uyabana next dejja mbandyao mu parliament nali muko mbadde bize nyo mu ebyo nebirala ne bujagali na biki nenga leero kampumule muko ale kwanga n'ensonga eziriyo malaria biki ezo nsobola okuzirekera abaki nemba nfuluma omuntu omwajja adduka emisinde ambu wange ndabo kutte fayiro yo ogenda naye omanyi nti ensonga ya roko bagenda gikuba kakalulu olwa muganti nereka kuba mulalu bulungi ngava mu deep state akolabulako simanyi java kati ekyo kamera yamulaba yagala munonyereza muna Uganda nikubulya Peter oya yamanya kamera yamulaba nga yogera naawe kati ekyo kireke omuntu antemyako nali nezake nga tutambula bwe tuti nkutte file gamba tuyambe tokola ki togenda tujja kunoonya ngutamanezaka ani abeegattako kakati omuntu ajja antemyako kimukulu togenda era tugenda nzira mu ofisi yange montalinge ki debate maaso musasizi nga ngamba abaana bange bakola mu ofisi nti mu montalingira abantu babiri movement ya musasizi minister yayine kiteese ekyo ne chairman kefa nga bamontalinga kefa nga atuddemu tavaamu musasizi nga yagenze mbanja omwana antemyaka nga nti wangi kusawa 10 musasizi akomyewo nkwata file yange nzirayo nkunga kungaba baka otudde bannange kintu bagenda kirera nembula lwange tayibono mukwano gwange kamubuuze kyo gwenda kola ekiralo kino okomyewo ekiteeso kino ngenda kumeze mubuuza tayo
Uganda ngechayibwa ugenda kuleta ekiteeso kino kankwe bimu biba personal bikujanga mu kwangu naye ko byatusonjo gakaka conversation ojinyumiza abantu nganti Kivumbi lero nejjusa lwaki ndi speaker wa parliament kino nange sikyagala naye nkubulira naye oluusi ebyo baba babikola kutimba bbula kugamba nti president yankubidde simu kayingira tanamukubira tanakwata ku simu obedde simu wano bwotudde wafunye ku simu novaako kukya nogenda ogirako nanga nti sina naye kati bwategeera nti ntegedde tutegedde nenziramu nentuula nenzirako wali mu kolido nkunga abantu ababaka abaliyo bajje munda imite olwalabanga ntaddeko kabba bwenti nagamba kiteso kya malaria ebyo bigende mu kakiiko ayitemu eno ngiyiseeyo nasomaliza awezo ngoliwa mu kolido okunga banno bajje mu house ogenda okuddanga ataddewo ataddewo amaze okuba akalulu yeye kai yakeddiramu amateeka gaga nti ababaka ana be bayimirira olina okukola count bayimirira ku side zonna ye yagamba yes era n'agamba yes yeka nga speaker n'agamba yes n'agamba does not see speaker yagamba nti I have not seen n'agamba yes n'agamba the yes have it ndina answer nga tewali member damu we nga ye yagamba yes and the yes have it but ashabazo linda ko Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba kila kibazo mu studios ekikwanjulira Siraje Rubwama Ahmed Kate Gatali Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muhanga Kivumbi bali nsanga tona kuva ku Muhanga Kivumbi Muhanga muleke ngatana kumbuvaako yagambye nti tayebwa ya vote ya londa ya votinga ya sarawo yes he put the matter to vote. I think he's the one who said I think na ruling the eyes have it. Yagamba yes, the yes have it. Very good. I think chiri answered. Na ya ate mukuru mwanga Kivumbi yatu government. Abavuganya na aba government bona bayimirira. Okuwakanya. Kati bayimirira nga ate wana akobera u voting. Ati wagamba nti the yes have it. Abanaga nti ani ayogedde yes. Rules zigamba first of all gano gemateka ge yamenya order paper bobo no jamendinga okwamendinga order paper till permissible usobolo dikola chi o jamendinga ona jamendinga 3 hours before the list bobo no chikola ku floor oyino kusaba parliament okukkiriza okwamendinga chi order paper agenda yoruna okay agenda yoruna kolaba ne yorumbe bobono ojige ugamba bali mutukanye agenda no tujikole chi tujichuse sina bya matika bya common sense ti agenda tujikoze chi tujichusemu echo chimu instruction za speaker eyali mu ntebe olwegulo olwaddako yaina byalagidde echo kubiri emmata yali egenze ku process yo processing a report bobo processing a report gwaliko mu parliament bobo processing a report nga mate badde debated nga gwe speaker nga kubaddeko opinion bili ojjako emu kwemu bwe baya baddeko minority report osooka n'ojjako minority report n'ogiteeka ku vote bw'omala okuteeka minority report ku vote the ayes and the nays have it because minority report ebeewakanyiza majority report kati obo ino okujjako emu osigazeeko ki bw'omala okusigazaako majority report mpuliriza still ne majority report n'ogiteeka kaki kalulu tewaliwo mukisa gwonna motion ya moving by minister speaker gwe presiding officer lwoyinza gisoma ekibuuzo kyange kiri nti amateeka tegabeera amended bobono gamendinga ate ne parliament byonna egamba bonoboona agamendingamu obuwayiro obwo ng'oboona ogamendingamu obuwayiro obwo agagamba essaawa esatu era oleeta omuntu amovinga motion ku floor let us suspend the rules rule eno neeno tugisuspending gaye batera okukola
no jiteka ku vote parliament speaker you are literally presiding officer okubiriza ruchiko now impunity no tayebwa jataddewo no can kubira Peter you don't know the implication olwali twogera 2 resolutions have been changed and we are going to court trying a resolution ya attack for me that's a bigger scandal trying a resolution ya attack parliament neeyisa nga tujiwa center attack tugende tugule equity migabo betugule emigabo kwa company oboji wadde sente ngo guze emigabo egende gule equipment yayo je kolachi je yagala nenga tumazo jigulamu emigabo resolution ye yava mu parliament kwabe maro kuise bitese ebyo clerk I know kujayo okujamu resolution yava mu parliament ogenda mu government yagamba nti twayisiza tugende tugule ebyuma kampa tujiwadde UDC egende gule ebiki ebyuma parliament kyayisa kyali resolution katu investigating endala ya mwanyi ya Vince parliament yagamba nti ndagaano nfu befufu dufu abiniso teri enforceable mu mateeka teri tyakolebwa mu mateeka n'olwekyo nfu resolution je tulira bo kecho nchachi investigate nakawandikira clerk ebaluwa satu nga minister ampe resolution yeyo tuli abagamba nti parliament yagamba mu reviewing parliament yagamba no you know what parliament said parliament yagamba kakati obuzibu bwatuyina ne bakulembera parliament kati the bigger problem it can be on roko ne bajja kireta ku kirala obuzibu bwatuyina kati as a country it is a crisis level tibemukiriza impunity eyo egende mu maaso nga ne parliament beise ebiteso waliwo abatula ababiri nebituuka mu bwino oba mukiriza speaker wa parliament omukabere tayebwa kaberanite kabere Yoweri Museveni kabe kitange kabenze ne mumukiriza tikati ye alone agenda kutuulanga akanye nti kino nja kiisa baagala tebakola ki tebagala then mu closing the shop ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Siraje Rubwama njagala Siraje njagala owanuke wa muwangeri odde mu mbeera ya muntu wa bulijjo eri yampeereza nangamba nti companies ezenjawulo okuva mu nsi nampeereza 11 I think muwanga kinaki yaleyinze muwanga tagana kutaasa company muwanga agamba procedure nchamu nebe bakoledde mu bichamu si kubango na ngambye company nga General Motors nga Chrysler nga Ally Finance Marvel Entertainment Six Flag Texaco zona America yatuka nega anti zino tezigwawo na wa watch as a country as a nation we are not going to allow these companies to collapse on our watch America yakola ebintu bibiri ekisooka yateeka mu sente zaayo ekyokubiri ya dictating a management nega nti munzirukanya ya company eno eneedukanyizibwa bweti ekyokusatu yateekangako emyaka nega sente zino bwe tuzikuwa nabadde ntunulira General Motors bamuwa emyaka 15 akanti sente tuzikuwa after the Great Depression bamuwa emyaka 15 naye ate yaddamu n'atagala oluvannyuma era naye ne bamugamba nti emyaka 15 oluvannyuma lw'emyaka 15 sente zaffe ze tukuwadde ogenda ziza ku stock exchange Abamerika ababulijjo bagule emigabo mu kampuni eno ne eje myaka 15 eriiso lya government ya America nga liri ku board liri buli wamu kyekiri kye nabadde nchallenge nga mwanga nti nawulidde Solicitor General nti ffe bimu ku bye twafunye ebyamaanyi ffe tucharinga audit committee mu kampuni eno wamu nakyo ffe tulaba internal ne external auditors abaddukanya emirimu ekirala twafunye vito teriyo kutunda bintu bya kampuni oba kola ki nga tetugambye nti weewaawo nga alinga ali mu kiri nega nti eyo vito mu ndagaano gye baakoze yabadde subjected to reasonableness nabateekako ekigambo taamu y'abalooya
what but it official something terminology nti bogena ku reasonableness mugundi ezo oboddayo kuti what ordinarily takes place in the normal running of a company tukuzayo ku vote ya shareholder ne board so bufere literally twabuziza ato the general nti buno obufere wali obulabyewa so ebebe na second Peter chotabulira abantu nti mu America bebaga nti katugenda ku bailout Congress ya inokola government ya inokuvayo ku policy on a bailout Congress neisa guidelines of a bailout ne batandika bailout ne twabuza minister ngo inokfitinga mubino wamanga nga ne muna Uganda taina company ne yagala emanye dirisa kwegenda ne ganti katwano bengenda wo mfuna ki ne filing out kati ebyo byonna tebyakola ki ekyokubiri big question very big question yabadde ku floor company ya Roko yes it incorporated here okay question is ingwira so what a company ingwira techali ingwira no Peter please it was a debate ku floor of parliament if you're not be explaining it we company inaba director basatu ba shareholder aba ene migabo 15 mutwalo gumu n'ekitundu omukyala w'omugenzi ayinako emitwalo 10 n'ebiri abaana be obuloma ayinako 5 n'omulala 10 mu 5 abo be bana Uganda abo tekuli mu Uganda we tested this come on tekuli mu Uganda ne to defining what is the domestic who is the domestic investor mu investment act ngono kubera na bino bisatu wamanga oteko kwa you a natural person mu East African community countries natural person ye muntu ngoli munansi a citizen ekyokubiri oteko kubanga company yo majority shareholders banansi mu East African community oba your partner if you a partnership nga partner you majority shareholding mu partnership eyo muchi munansi ngate falling byona ngeri foreign two netubuza Roko if you were a national you've been building here for 15 years ochali mu bibanti 50 tozimbanga tovanga ne mu makeshift structure ekawempe weli sebo ekyali mu kibati omanyi ebibati ekawempe manyi omanyiwo bibati so how do you ogamanti oli munasi tu oina sente ozitwale Swiss nozide Swiss nozitwale Rwanda nozitwale Mozambique nozitwala wa how sure are we the headquarters tezigenze so the all indication is showed in Gasimbagane Ne Bannamawulire siraje akabanga kenamala emakindi alaba ba contractors bangi mumenye wano kwa Abubakari bali university ki ezimu ne tuzigamba nti oyo nga tumaze okulambula omulimu tugambye tuweeyo ebbanga erikkirizibwa tulabe bakuwa sente ezisigalayo oluguudo luva ku Bailouts emakindi kutuuka ku Nsambya hospital ne lugwamu ne tubagamba nti eyo company temugizza tuba tuli awo bagiwadde Lukuli road Luwafu ne tugamba ba Parish Development Committee nti mubakomi awo baba bali awo nga betractor because bituusa ewaffe twalira ku buyinza obutafaana ludda luli nti twabagamba ba PDC eyo temugikkiriza ne bayiwamu bitractor omunnyo ekyo ne kivaawo ne basooka baddayo ne batereeza ensonga twalina problemu wakati wa Nsambya St. Peters ne Nsambya SS ne Kibuli nga tulina sente ntono tusobola kuzimbako ebintu bibiri ekyokusa ate nga byonna tubyagala ne tufuna sente zizimba hostel Nsambya SS ne tufuna sente zimba ekizimba ku St. Peters nga Kibuli tetugirina chance ne tuyamba MTN tuba tuli mu board meeting nesuula akantu awo mu compound nga tulabyewo omulongooti muyinza tuwaawo ne tugenda twebuuza ku mulangira ne tufuna sente zazimba hostel awo ku Kibuli SS kati Roko ne tugamba nti mwali munsabye offer ne siina kye nsobola kukola ekizimbe mwakimaze Nsambya we can only help you ne tuba design tubazimbira ekikomera ekyola ekinene etolode Nsambya hospital yagizimbira bwerere ate yadde bwerere olaba nti yazimba ekintu ekigumu tolina kizimbe kya Roko kyoyisaamu maaso
incidentally obuzibu bazze babufuna tandikira ku babufunira wano ku Lubowa baba hayalinga nga president agenda kuzimba ejjinja nga bagenda okukola contract be bali major contractor actually siraja ukanterezemu ku Lubowa bwe baleeta Lubowa eri parliament Roko yali patana penalty bwafuna Lubowa nga amazo gikwata mu ngalo namugagwe wali muzimbi nyamuka nga Roka insisting anti mweno diru twali baki ba partners nga Roka ayagala kubeera partner ng'oli amuga nti gwe nakuleetanga muzimbi exactly era bagenda okudefininga Roko wali nga tulina Roko bbiri tulina Roko construction company ekawempe yes fenna gye tumanyi ne wabaawo n'eyokuleerwe wali ku eyokuleerwe is part of the major about dealing with the technical services Roko technical services naye Roko erabikira ewa penalty Lubowa yali somu ku bana ababiri kakati yali incorporated specifically for Lubowa ngebulayi nnaku 7 mu president ateke asimbe ejjinja alaka ni company advocate yawandikira Roko nti awogenda tewaliwo kyapa kya government kyapa kya client waffe wonateekawo ebyuma ojja kushowinga Roko newandikira Diana tusobola kuzikujja kuki Diana papa n'omukyalo omu state house kuba waliwo omusango mu kooti ku kyapa ekyo nengamba kaddaga nengamba n'abali concerned nti temulinawo kyapa nga baga nti aitaka free of good incumbrance kakati nga waliwo omulangira yalina agent we wane naggulu mulangira nanga nti nanyini kyapa ali mu US nempandiki nengamba bano nti temusobola kuzimba nga Roko egaali nga temulabye musajja oyo sajja ne bamulaba n'abawa condition nga tayise na lawyer timuzimbe bwe muba munakkiriza okuteesa nange mukole ki mugende Roko kwe kujjaawo naye nga yakajjawo kooti esala omusango nga tegwadde mulangira atali oyo naye nga waliwo n'abalangira abaatuulangaawo nga ku stehol nga nabo bagamba nti kyabwe kati up to now government eyinza kugamba nti ku Roko waliwo ekyapa ekyayo Lubowa awali gundi free naye obuzibu buvuddewa nti issue zonna eza contractor zifiira mu bitundu bingi zisembayo kufiira mu kooti nti bajja bagamba nti kino kijja wano kati dayo ku gundi dayo ku Roko yennyini gye bagenda okuziikula nti bw'ogamba nti ffenna tumanyi Roko namu era tusobola ogiyamba tukoze eki okuyamba ezaffe wano nga zizimu ezaani ezafuna ebizibu nga zikola ki birabika nti olwaleero bano we batudde toyinza nakwawula nga honali omuwanga bwagambye bwe batuula ku issue ya zaake ng'agamba nti issue teziwera naye abaagira babateekamu 6 billion buli omu bwe byajja mu hearing tewali yakona ku sente ezo ne bisirikiraawo iya petition njirina ng'egamba 6 billion buli yali ku committee eyagundi okuvoting issue eyo 6 billion no zali 6 million each so ekyo nekifiiraawo wakati wano okuteesa n'enteeseganya issue ezimu zikola ki tetunnaba kunnyonnyolwa Roko yalina okumala parliament mu bbanga eryo kiki ekyagigaana era ebyo babilistinze nga bannyonnyola bano baalaze amabanja ge balina baalaze liabilities baalaze projects ezikyagenda mu maaso projects ezistolinze because of capitalization projects ezistolinze because of cash flow ebikira kye bangambye nti babanja gavumenti ekyo kyensinga okukkiriziganya ne Muwanga by the way Muwanga kyaraisinze oba obanja gavumenti and a lot of contractors go out of business kubanga babanja gavumenti obanja government excess of 100 billion and government is holding on to your money. Why does government want to buy shares in my company, not give me my money? Nkoli, because you owe me excess of 100 billion. Give me my money. Kati Lubo ezafuluma. If you want the answer, ngatebana bakuwa contract bateka mu sente zaabwe. Now, a sentence about no yes then makubuza ngaba abasoma tuli loko
we are not a rocko. We are now loco. But you come sente zawe. Now, tosobola kutandika contract nga zile ensimbi zawe toziba wadde. Charles. So you must get money from either money lender, whatever it is, also kuba wezawe. Charles, I want to believe that is actually the practice. Yes. Abantu abali mu business nakyo bakibala mu factoring in n'agamba nti bampadde omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Muwanga Kivumbi. Kibaza ntwala okuzimba ewa Muwanga Kivumbi yaŋŋambye nti 15 ku buli 100 zize. Right? Nti omulimu gwa billioni 10 nti Kibaza ayagalako 15 yaŋŋambye n'okuŋŋamba nzimuwe upfront. Yes. Gwe smart businessman bw'oba okola BOQs that 15 is factored into your spreadsheet somewhere without saying commission to Kibazo. No jiteekamu. No commission. That is commission. Kakatono akwade contract akomawo n'agamba. If you tell me saba government indala nazonzaga. No, Charles, you're speaking of gross incompetence. If you tell me nti ezo nga yafuuka practice nga mwagiyingiramu mukimanyi nti buli lwetufuna contract 2 ku buli 10 zigenda eri abatuwadde omulimu nti mwafailing okuzispreading in your contract, you are now crying low. Autubuzawo ebibuzo, because I mean this has become your part of the business practice, part of the business culture here. Factor it in. Make sure it is countable. Chogamba nti companies aba China zote zigaba njawulo. Lwaki ziri afloat? Because it is a practice. We have accepted it as a culture in this country, unfortunately. But not just in this country, it happens globally. Abantu bagaba enjawulo eyo, abantu bagula ebiyo. Bayina knowledge ekola same. Maliriza ne. So boba kola bayinza okukola ekintu nga kizime kigenda gwa within a week same. Maliriza ne charoko. Nti sente zonna ezafulumya ku specialized hospital bamale bagenda yo finally ne bagamba nti omulimu oguliwo 24% temulimu efforts za roko naye nga yajjanga main contractor njabala yazimba Katosi bamale bakwate engineer Byandala ne mulibana wange engineer Kimeze exonerated ezasooka balyoke bateekayo zino empya zavaawa. Tulina yendala zetunateeka mu roko senga zino zibulira mu zennyanya nga waliwo ebizibu ebiri pressing byogamba nti kino kibadde kitaasa obulamu naye tukikozeeko kiki tugenda kati tulinde lopu yagambye a petition in the parliament tuwire defense yani ya deputy kyokesala ogwakawala naye sisuubirayo njawulo kuba abantu aba babiri bombi bagudu mobilizers era Museveni abagala yabateekawo specifically nga balina okugusa kyayagala bwekunaaba kuggalawo buggazi nga bwe twagenda ku age limit ne bagamba nti oluggi luggwale ne baluggala ne baleetanga n'abalina empiso ne bavootinga nga essaawa y'okuggalawo etuuse na kino kijja kubaawo mu palamenti eno tukyasuubira bingi ebijja tujjako enviiri bino bikyali kituuze. Ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire. Haruna ndoza kansoke waliwo omushana ndaba oyina akamwenyu so dotisaje omanyi nkulu kibazo bine biri mu nsi bobanga toyina ebiboze ebijja agenda ejja gye batuleetera twogereko yona yakutulwaza pressure kakati byekuyingira mu matu babye wano bamutemudde babye wano eventually wanga tewegendereza nga tomanyi kukola sauna tugenda mu sauna ayine tukola scrub mufuna y'omukyala n'omukola scrub mu mugongo kakati pressures wano okola ki nozija so sebo ndekanze mena kamwenyu kange mede bizu byensi tusobola kumalako. Now tulina omusajja waffe was a contractor awo cheko bakyali mulamu bamuyita Kajura bwaba genda okukuba ekikonde kutabuka akozesa ekigambo root kasayogera root omante bara genda kugigala ebikonde kakati Kajura oyo yali amanyi okubajja ku kyalo
bajja kati ukwanti yali amanyi okwajanga yakola esanduuko z'abafu. So literally yali monopolist supplier wesanduuko z'abafu neze bi ya wansi ezijira mu mabugo gaffe ag'okukyalo kati nga tebanakuleta biina y'abataka kweziika kakati ensimbi ze mumusasula nga ziva mu mabugo ate amanya mabugo bitano 10 biki naye jukira kwezo ate kwe kulya ez'omwenge bwe munamala kuziika omwenge ogenda okunywa nga muli ku kyoto kiri naye Kazola lajja kunywako ku mwenge kakati nga abantu bagamba naye Kazola mu mwenge guno gwe tugenda okunywa nga tumaze okuziika oyinamu omugabo yo shareholder was it equity preference equity no preferential equity mwanga chuba abada ya galo luzungu amanyi nnyo kakanye Kazola ngamba naye no naye nayo omugabo bobo insisting anti tusoke tukusasule ale walonezekera kumwenga guno gotonywako ofuze supply okoleki otambule kakati Kazola yatulindanga kusawe eri esembayo nga nyondo ye esembayo okuteeka mu musumalo okukola ki ogusemba kati nga bagamba root sijja kuteeka mu musumali guno nga kujjako mumpadde ki mpadde sente zange ala ngomanya nti agenda kugala ki agenda kugala luwombe katanga mbala abalezi tuuseewo nga mumwe ensimbi ze kati mukulu Mwanga Kivumbi management eri awo tayebwa wabadde awo yakajura oli mulina okumuwezize nga tanakuteeka muki musumali bino si byakuzimba byakyakuziika baliyo bino byakuziika Uganda yakunyaga kale oli agamba akange nkagalirawo katumubulira mateeka tumubulira procedures zo. Where are we now? Where are we now? Wetuli is construction twali tuyina cooperation obote je yateekawo nga cooperation eyo ya kuzimba bagiyitanga National Housing and Construction Corporation naye ngeyo corporation ezimba ate ngeyina obugagga byemmanyi mu bugagga obwo is Crested Towers. Crested Towers nga tower is the short tower ngeri Ministry of Education mukulu amanya mushega because nagendangayo nga ndigirira president yanzu dusemisine paka ku floor ya wansi so njimanyi bulungi nnyo ujo mubuze kakati njagala weebuuze kakati simanyi bani abaliyo nasembayo kumanya nga waliyo Uganda Revenue Authority nayo yasenguka wanji ne mukwano gwo yayinako ya face ku floor ya 12 nagenda ku 12th floor nanga okuyingira wano esimu ozireka wali mu tray peni zirekeyo notebook zirekeyo noza kataba ngambe zijemo omusupi nenga chansanyusayo ate togenda mu toilet kati bakuteerere mu kigalo ne bampa bairo ne notebook wali bipya mbugo yagala okuwandika bairo fetu jikuwa ne notebook yafe twali kubesiga kakati so Crested Towers National Housing bonna batula mutidie baweddewo wagambe topic ya mawo tujereke hanze ngambe bugambi abatula mutidie babadde ki tugende ne Mwanga yaliyo kakati National Housing Corporation ina etaka ine bizimbe mumuli cha inayo nenalia inayo flats it has a lot of assets. Mwanga Kivumbi jabulire ensi nga tonagenda kulaba ekigwadde kya milioni 10 bilioni National Housing yajja mu parliament nga tebajiwadde sente ng'eyagalayo bilioni 5.3 for what omwaka guno esobole okukola projects zaayo titwazwa bilioni 5 meka. But so ani kati nanyini National Housing because nzijukira nga mukulu twali tujiguziza aba Libya that was that UTL
ne national housing yali egenze kakati negwa mu kkubo nekomawo yakomawo ayushwa ayushwa ndi yakomawo kandi eri yagwa ayushwa ndi yakomawo kakati eri yagwa ate mukwano gwange eyali custodian w'ebintu bya Gaddafi nanywamu kyayi ennaku zino naye nga bw'omutunuulira ku sikini tolaba nti aziyina kyengamba mukwano gwoyo kajimu si gwe ngamba yaliwo mbwa Gaddafi. This is public knowledge. Umanyi wano muyinayo kitandugaho kakati. Yes, thank you. Ayali mukwano gwa Gaddafi abayekera abata Gaddafi ate bamulekawo bali comfortable naye bali tabagala Gaddafi bwe bali abatono ayali ambassador wa Gaddafi interests za Gaddafi ate bamugamba ogirobeerawo ku lwaffe. So John Mukulu Museveni awandika nti ebyokuzimba byonna temuzimbisa companies eza kinoomu muzimbise company yaffe ey'amagye the construction brigade mwemiri neneka National Enterprises Corporation naye tomulaba nga agamba kulwaki temuziwa National Housing Corporation. So kunyaga but mukulu mwanga kivumbe oli mukkiriza njagala otambule mu kibuga wetegereze deployment y'abaana b'abakalamoja between one the way they are deployed very strategically but one of our bendabye bayina enviiri ez'abayimbi the rasta simanye wa ezibazita ki dreadlocks mu Luganda ezevi naye nga babeera ku nguudo beebasaawo tebalina go banyega bw'omutunuulira omulaba nga mulalu de mbalaba Busega ne Katwana waliwo wempiseewo wano nga wakava ku bitaala bya Bukoto Wandegeya mwebali bw'obayita abalalu tebalina go banyega they are there tu tebali mu butabika kati nkyanoonya babaawo batya. That's a different matter. Sira abanye nga babayitawo nga babawo ekyokunywa but nebuuza eri mu maaso ga Katonda bayina ekibi kye tuyina because sigwe mwanga kivumba yasoma oli ku mukulu tayeebwa ng'omulaba ali mu kibi amateeka gamanyi ebikolwa abimanyi but talinga tayebwa on his come. So jetulaga n'omubbi n'atali mubbi n'omubbi n'alwanyisa omubbi fena tuli balalu oni atutunulira naga bano balalu kakati tugenda kulwanagana eno Kampala tujidduke bino ebizimbe bye tunyaze tuberekere bano bebaje okusigala nga babiri mugaba wano baberanga mu abalalu. Haruna Kanabi omulalu amaze mute yakukiduka ekibuga mukulu kibazo emabega keyo kakandi taliwo naye bakola interview ne director wa Arab Contractors n'agamba bajjukira wano babanga bazimbi b'amaanyi naye ennaku zino bazeemu amaanyi webali naye omwami oyemu ku nsonga ziraga nti Uganda efuuse enzibu nnyo okukola mu business ku record muwanga kyage nti ku mulembe gwa Museveni enkola ya business ku mulembe gwa Museveni kinnansi oba otwaliddemu oba otegeeza mpisa zaffe nga abantu ba wano naga nti bakuwa contract naye ng'ate essente ezisinga zoli akuwadde ki contract ayagala naye gwe olina okukola omulimu kati ffe credibility yaffe tetuyinza kugiteeka ku lusuubo era emirimu mingi nnyo gituyiseeko olw'ensonga eyo naye nga siga nti kampuni yaffe tesobola kukola. Haruna nefuna omukisa just one second information emu obeera ogiyina naye nga toyagala givolunteeringa enjawulo era
aba local construction nga mukulu roller ne kola we bali batuuse ekiseera nga nabo tebakyafuna mirimu gya kuno olw'ebintu bibiri. Mutabani wa roller yatugamba myaka 5 twajja wano. That is for me very passionate. Ani yayita roller okujja wano? Cardinal Nsubuga. On the invitation of the Catholic Church. So your company yajja with the Christian values. Okay? With the Christian values. Era mbanevuga nti bali ababiri ekimu ku byali ebizibu byabwe nga bino wammanga babikola nga mu BOQ bwe baba bakugamba nti omutayimbwa tulikozesa gwa milimita 8 ayagala akozesa gwa milimita mmeka 8 tayagala kola same kakati nga in addition to that bobaga nti omulimu guno ogw'obuzimbi bwe mmala okuwa BOQs neki nkulaga n'amagoba ge naafunako nti masirikitu nga tebagaba ki njawulo ku mulembe ki I'm coming. Era emirimu ne gitandika okubayitako basajja batu abakadde bwe ba retiring business ne baji passing on eri next generation nefunayo omuvubuka kibazo nga ali street smart nabagamba mwategedde ekituganya okufuna emirimu bye bino mwe mwagala muzimbisa omutayimbwa gwenkana wano Next generation body yayo neretako omugalula nabagamba mwagala muzimbisa emitayimbwa nga gyenkana wano nti tujja gisala abavubuka ne bamugamba nti ebirala byonna tujja bikola naye tetujja kusala bikozesebwa ti okugaba enjawulo tujja gigaba. Oluvannyuma lw'emyaka 3 bagenda okudda ku book profile yaabwe ng'enjawulo gye bagabye esinga amagoba company geesuubira okukola mu myaka 5 ne balaajana gye balaajanira mu plot 1 Nsamizi. So kibazo resident wa plot 1 Nsamizi ne yekunkumula nandi njagala kukwata abantu bano ababasaba enjawulo ko bali ekyo si kye kyatuleese twaze kugamba nti emirimu gya kuno gitulemye olw'ensonga zino wammanga nti tusalira amagezi bwe tuba tunaakola kuno kibazo in summary olinga agamba nti bava ku side ey'empisa ennungi ey'obwesimbu ne basala ne badda ku mpisa muwanga gyeyogeddeko era nkakasa nti n'omulembe gw'oyogereramu kubanga roko ono waga nti kadinaali yagiyita bajja wano mu 1960 okay Catholic Church yali eteekateeka ku celebrating a centenary ey'emyaka 10 ne bajja okuzimba Namugongo I think 1969 kati ddayo otunule paka lwe bazimbye ne Bank of Uganda enkola yaabwe nga bakyali n'abantu abayina values muwanga zayogeddeko ne batuuka mu mbeera egamba nti values tezikyamataringa tusale tuddewa eyo gy'oyogerako bamaliriza bali watayeebwa yagamba the eyes have it ng'ate yeye ai y'omu naye mbadde nkugamba nti Arab contractor balina gundi ze baba wano oba yali Mubende hospital oba ani okugikola ne bagikola mu budde ne bagimala naye tebaddamu kufuna mulimu mulala. Waliwo kampani ya Take eyazimba oluguudo lw'e Hoima oba wali ogenzeyo mukulu kibazo Hoima Kaiso Tonya Road. Hoima Kaiso Tonya lwabera mu budget okumala emyaka naye wali oluyiseeko togendanga ennaku zino ndudde ekizibu kyokutatambula Uganda naye wandigitambudde Uganda nina ebitundu byenjitambula ebintu era wali okuliyitawo ng'oli mu taxi ali wali okuliyitawo ng'ovuga byombi atambula Uganda byombi kibazo yaye wakuvuga tabisobola byombi n'ebigere kuba kikuyamba okutegeera ensi yo nkuyamba okutegeera ensi yo naye ekampani eyo ya Take ekimu kujagiteekesa mu blacklist nti yali ereese nnyo obwesimbu neekola oluguudo neruwaayo nga n'ebbanga lye bagigamba tennabaana naye nga bali bannannyiniyo bagamba kati mbitegedde Arab contractor ne ya Take ezo n'esimbu olw'okwo ez'okuzimba kereziya bakubuulidde it had its own values naye abaliwo abajaga nti atusiiwuke ku mpisa
tusobola okukola okiwulira era omusajja ekirungi ne mukulu ofuna opondo oyo twali naye atugamba nti twalemererwa ebye Uganda kubanga ffe twalowooza nti mwagala kukola mirimu ne tugibawa nga mwatugamba emyezi 6 naye mu myezi 4 oluguudo ne tukola ki ate nga temukomplaininze nti luliko ebizibu kiwulira weebale nnyo waliwo nene ey'abagundi ey'aba Yugoslavia bagiyitangani waliwo ey'aba Yugoslavia naye yalwa nnyo wano si molemo oyo nabo ne bagenda nga bakola ki bo baasalawo nti kuba balina choice tusiiwuuke empisa oba tusigale nga tuli bantu balamu abakola bizinesi nga taata wa Mwanga abo bo ne babivaamu kati kino kye tuliko olwaleero mukulu kibazo Mwanga ndabye nga annyonnyola nnyo astrugglinga naye byayogerako tewali atabimanyi n'abo abasajja be mubeera nabo basajja bayivu rules bazimanyi biki naye baasala layini egamba olulala wano watugamba nti omugenzi speaker olanya nti waliwo mugamba nga alinga endiga nga point of order nga atunudde era bino bigenda mu maaso n'aga nti kiyise tugende speaker waawa n'omala okuyisa ekiteeso mangu nnyo okibbiridde bubbirizi kiyise onoga ne parliament yadijandi paka next week ddala mukulu kibazo mukwano gwoyo abatamanyi nti byakola bya buyaye abakimanyi naye byakiralu no byakiyaye kubanga olese unatwakugambye nti motion okugireeta eyina okubaako ku order paper naye gojije mu nsawo yo n'ogandi pyu yino weeri ayita mutugenda yabaddeko naye nga yaddako tiyabaddeko ate n'alinda n'abo bamanyi nti banaagiwakanya kuba bajja kukyekwasa tiyabaddeko ku business to follow ebiteeso byonna ebya parliament ebipendinga ku order paper bibeera mu business to follow kibaita order paper zensonga zino zetugenda olwaleero zetuliko nga kwekiri kati business to follow just adjournment naye ekibuuzo kiri kimu nti kuba kati kino twogera ku kimu mu supplementary budget mukulu kibazo eya covid bano bamuwanga bayisa billioni 10 mbuzaaku juna amakampuni baziyita bakozesa olumi initiatives ezaali zitasobola kulinda nga covid yeze mwezo mwali atya akashuga hoyororo simai hoyororani amina ne bakwata billioni 10 nezo ne bazibawa mu ndala ze bawa kweze billioni 10 nga parliament eza approving mwali mu company egenda okusomba ebikajjo ng'ebijje busoga ebitwale mu kolero lya sukali eryatyaka wetwogerero olwaleero bana ababaka ba parliament oba baali bazeeyo kirondoola kampuni esomba ebikajjo gyeri ne ziri billioni 12 ze baawooli zo zaalagawa kati kano kafuuse kaki abalala sijja boogera kubanga ekyewuunyisa nti mu bubbi bwe bakoze mu Uganda ne Catholic Church bagiyingizaamu yes bagiyingizaamu oba yeetute kaŋŋanze ekyekyo kyekigambo kyange nti bagyekwasa ne baga nti nayo yina initiatives covid tazireka bbali bwe tutagiyamba egenda kukola ki it is self invited yetwala simanyi nze nkugambye bagiyingizaamu gojja kwogera ebibyo nange ngambye nti bagiyingizaamu muwanga kiyatutandikizaako nti banoonyayo abantu abali credible ne bakuleeta ne bakuteeka wano mu maaso ne bakuyisaako ki ne wabaawo kampuni endala eri mbaala eyo mu budget yetwayisa supplementary n'abasiraamu
nabo babayingizaamu kakati tujja mpola kuba nabo bagambye namwe mukola bayinza okubayingiza naye fe tuyina capacity nze tatuyingiza nze mbadde njogera mukolo kibazo n'abatuliriza eri abadde baganze nabi company gy'obadde onoonya bagiyita Enago project Enago nti kino bagimanyi kyenjogerako mukolo kibazo kiri ku ze tuyita Bailouts ekifaananako nga wano tugule migabo oba tumuwe agende yekoleki yeetaase ne bagenda nga balondamu naye ezo biliyoni 10 nazo zaayitawo. Ekibuuzo kyali nti mu covid oyo nga bakibazo bonna bagamba mubeere waka n'abalala zo zino initiatives zaali zanjawulo ki era bwe tugenda okunoonya muwanga kyayita due diligence yakolebwa okulaba nti ddala sente zino zisaana okubaayo. Kakati bino tugenda tuteesaako biwagu abanyazi abali mu gavumenti bo bamanya nti wano waliwo sente naye radio Simba tusobola okugikola ki okugikozesa kati kiri eriggwe ng'ekikemo ekyo kizze gy'oli faafu abasiraamu tubiyita bikemo azze muntu aga nti omanyi Simba tusobola ogiwa programu n'olwaningane ne baleeta mu budget bamuwanga ne bayisa ne baga nti Simba allocated 11 billion programu 15 ogenda okutuuka wano ku recording kibazo nga bwe yali bwafaanana ne newsroom nga tekyukangako ne programu nga teziriyo. Gasimbagane ne bannamawulire kanabyo bankugobadde Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ugikwanjulira Siraje Rubama Haruna Kanabi Charles Womshana Muhanga Kivumbi ne Aisha Kavanda. Aisha kozesa dakika ntono nnyo Kitanze ne mbuzo obuza kubawuliza basimba nze kola accountability ku wiki ulipoda mpita ku mukolo gonna mga sijja kujja ngenda kusimba kati mbadde ne benyino kujja kusawa entebe nenemerero kwata buli nga nti bana garafuse mu yaye kantuuke kana mbabuza ko obuza Peter tambuza abantu bayogere ebigambo. Siraje Rubama bakutundidde mu kibanja omulundi ogwokubiri omulundi guli mabike ekibanja yakitunda n'ogenda ate wali ogenze ne Haji Mwalayi Haji Sebagala sigenda kibiina kye naye yafa mukwano gwange obyobufuzi era lwe yali aŋŋamba ogenda twali ku radio emu naŋŋamba tugende Mbale nkusasulire nkuwe ne ssente bakulondi ku bwogezi ne mugamba bajja gwenyini tojja kuyitawo ngenda kutwala emifaliso loole ne ssente mugaye zange zimpe zobadde otwala tugenda mu finance awo nampakange nasitukudani box mbere manyi ogenda nakwogera ke bakuwa yakampa Siraje mbufunze 1 minute Norbert Womkwon Mao yakoze endagaano corporation Womkwon omuntu yekka atamanyi Mao munda yasobola okwewuunya ekyabaddewo eggolo naye abadde bamugoberera abadde ayagala nnyo ebifo ebisingako kubya ddala nga bakyali eri mu kulwanyisa Koni nga akyali na chairman yakolako WhatsApp messages mu bakulembeze bakyoli n'abalanga baagala bekutuleko Nile Republic ekyo nekigaana ne bamu negotiator n'agenda nekigaana n'omutandikidde wakati Norbert Mao ne Tiberio Atuoma Oken bakola ekibiina nekitayavula n'agenda ne Agre Sirioi Awori ne bakola ekibiina ne Kitagala najja ewa mukama wange Chapaka Ruhanga ne bakola ekibiina ne mwebyo byonna byonna chain yali akyali member wa DP kubanga teya renewing a membership ewaffe mu ekereziya bw'ofuluma n'ogenda mu busiraamu bw'okomawo endagaano ino z'obujja tuddamu ne tukusomesa bupya kubanga obeera ng'omulala yenna omupya zze naye abadde piye Mao yafulumanga n'agenda n'asaalako mu busiraamu n'akomawo ne bamusembeza komunyo n'afuluma n'agenda mu babuda n'akomawo ne bamuwa komunyo kaakati awo nabo baalina obuzibu kaakati ekyo kyegamye gundi ekyaliwo Mao amala wangule oyo Sebagala
actually abantu abamutwala era abamukolera olukwe ne registers okubanga ezimu tezaaliyo balonzi be bamu abamulwana kakati era ndowooza olutalo lusitukira ddala mu maaso awo nga batandise okugamba nti katukole UID reunion ne bamuyingizaamu naye nga ye alaba nti bano baagala kumulyawo naye n'akola tactics baali batono abaali bamanyi nti waliwo omuntu amusindika okukola ki okukola ebintu ebyo najja n'olwekyo finally ekintu ekiriwo kaakati nze ndaba abafu balwanira mufu waabwe incidentally ajja kubalemerawo asigalewo naye nga ekizibu kikyaliwo kinene nnyo ate tekigenda kukomaawo aseesaamu okuteekawo abafu akyali mulamu n'ebibiina ebirala agenda Gasimbagane Ne Bannamawulire. Haruna Kanabe, nina mukwano gwange bamuyita Sajja lya Beene, yali mubaka we Kyaddondo eri ewaba John Kakane Makindi eyeri Ssaabagabo. Bw'atuuka mu ngeri y'okubalaata kwata amanya nti ali kusasulira, agenda bamubuuza ti naye Sajja lya Beene ova otya mu kibiina kya jjajjaawo ne bakadde bo omanyi kuno ebibiina abantu babadde babisikira eriye yandaalise n'okundaalika ku Lwokutaano jo nana kibazo ebirala byonna wandibyogeddeko naye toyogera ku DP yaffe musajja Musosolooti munywanyi wange namugambye nja kujeemera faatha ti jajjogerako naye ne Sajja lya Beene bwe yannyonnyola naga nti ffe waffe ensiisira bw'ogizimba bwetuuka awamu wavunda essubi limanyi okuvunda amazzi ne gayitamu nti kati ensiisira bw'ebeera n'awawerako awatonnya nga Katonda yakusaasira olina minvuuli kyokola ng'okwata minvuuli nga weggama muki mu minvuuli ng'ofuluma ensiisira etonnya nga weggamako mu minvuuli enkuba bwekya ng'ozingako minvuuli ng'ogenda ng'ojjako essubi eryavunda ng'otereeza ki ensiisirayo annyonnyola lwaki agenze mu minvuuli n'alekawo ensiisira wenjogerera Sajja lya Beene tulinayo eno ku Kirasha teyakwatamu naye ekizibu nti ensiisira gye yaleka etonnya ku luno akasolya kaakutte muliro kagenze kati ne chansi y'okudda okutereeza ensiisira takyagiina naye be bantu ba DP basigaza omutima okugaa nti luliba olwondidda nayogeranga n'omugenzi Kisamba Mugerwa nga bwe muba mwogera naye enjogera satu nanga omanyi ffe aba DP ne mugamba naye dokita oliwo enaale mulimu ndi eno naye era ffe ba DP ddala omanyi lwaki nti abantu abasinga abamu ng'oggyeko kati ebibiina eby'okukyamuka nawe awali emmere nina mukwano gwange akkirize mukozese tumuyita founder Charles Lwanga namusanga oba wa gyali naye baagulanga essaati zaabwe eza DP out of conviction nga kiva muli munda kino kintu kyange so si ekkubo mwengenda okuyita okufuna nga bayina ne values ezarokoze yajja nazo mu Uganda ng'embeera tennakola ki kati Kisamba yali muteeko ogwo nti yayingira DP ng'ali convinced nti yesobola okuleeta embeera mu ggwanga ekola ki naye we tutuuse olwaleero mukulu kibazo tufaanana ne bamaneja abapya abaroko nga betwogeddeko nti bo baga ebya value kaabulengane tugende muki kati kino ekyamawunze mbadde nkitunuulira nti obuli awo sigwe mulundi ogusoose DP okusafaringa ensonga nga zino naye nga ye sigalawo era wabaawo abasigala nga bakyagitambuza Mao ng'omuntu naye ayinza okuba yakoze decision ye naye ensobi gy'akola gy'alimba ate ndowooza nti n'oli gwalimba akitegeera bulungi nnyo kuba ye master wa obuyaye bw'ebyobufuzi Chanisi amutegeera bulungi omugaa nti omanyi DP eze ekoze naawe endagaano yanga nti gundi leka kunnimba gamba gwe naye ekyo tajja kikubuulira ye ne UPC agenda namba
teyaggwayo sebo n'otunuye yasigalayo ne mukwano gwange walubiri akyakugamba nti ffe tetuliyo eyo era izo ensonga ze kati Mao ye kyagamba nti DP yagenze n'ekola endagaano neggwerayo ne NRM oba teyaggweredde ne yakoze eki endagaano naye nange bwe mba nzizeeyo nga muwanga bawadde atuyisa mu procedure ya parliament DP bwe beekola endagaano ng'ekibiina baani abatuula kanso zaayo ndowooza weeziri n'abataka baamwo ne baga nti eno y'endagaano gye tukola ki naye oyina omubaka w'ebuyikwe memba wa DP akuga nti nange endagaano simanyi kyesoma ne president general ne secretary general agamba nti twakoze eki twakukiikiridde akoze endagaano twali naye mu parliament aka message ne kajja ku simu nanga nti owange munatuula ku side kyeno obeera okay nakwata ku mutwe musajja atu nga naye abyekangira mu parliament bamuka kunalabye nga bagamba DP bloko nti naffe tetulina kye tukoze eki simanyi Samwiri akyali wa DP simanyi yabadde manyi Samwiri naye alinga bali benkugambye ffe waffe mu kereziya bafuluma ne bagenda basamirako ne badda ne bagenda ne basiramukako ne badda tetubakkiriza ffe kasita ofuluma n'ogenda osamira okudda eno tulina kuzzaamu mugigi bupya penitensi yatemala oyina okudda ne tukupurifyinga bupya todda mu mmeeza y'amasakaramentu nti bajja ne bakkirizaako ne baddayo naye oluvannyuma ne bakaafuwalira ddala bagenda kakati simanyi oba Mao yatuuse mu muteeko ogwo ogw'okukola ki ogw'okuggwerayo n'akaafuwalira ddala naye eventually eno endagaano nze bwe mangi tunulira si ya DP ya Mao ne NRM wabula Mao yabadde ayagala okufuna ekkuba erimutuusa ye gy'ayagala Charles dakiika emu bwebada kikemu ndowooza kale kive please ani nkuwaddeemu omanyi ekibazo naawe weetaaga investigations kati osigaze how many minutes do you have check the time zirekayo kati kankirekerawo kati Idi Amin yali azimbye network awo Mankole eza intelligence mu majege naye nga network says okusinzira ku Foronasa ne mukulu Museveni bali baganda ab'enkole abaganda abogera olulimi oluganda ab'enkole ate nga basiraamu that was the reading of Foronasa naye ate DP wootunira byanyuma nga omulaalo omuhima yali akoze alliance n'omukristo okulwanyisa UPC n'omukristaayo that was the construction mu politics za Nkole kakati in 1979 abaganda abasiraamu naye abanyankole battibwa but network za DP ez'abahima ngo nomu walimu Sam Kutesa this one have verified it bebataasa abaganda abasiraamu abali mu Ankole naye ne babakyusa amannya ne babateeka mu biraalo okulunda ente but these were networks of Amin according to Foronasa which could be true which is true this is verified kakati mu lutalo lwa NRA ngetandika okulwana ne n'obote ne UNRA DP bali kwe kuvaamu Nkwanga you have heard of Captain Nkwanga you fed them forget about Kayira ne Bwenje ne DP then mukulu Kawanga simwogerere nasigala mu parliament in the opposition which is now because there is no time katkangende kukuya ya lutwa simwogerera ajijoininga right ekyo nakyo kankirekera because of time mukulu Museveni ngali na bingo agenda kulumba Kampala resistance yali amanya was UFM nga yingira Kampala because UFM ne feddemu zaali ne lutwa and okutula resistance eyo two things happened one mukulu Museveni nga yino okwogera ne semwogerere one ekyokubiri worutochola naye akola ensobi n'akwata Jack Sabit yamukwatirawo Kyambogo Jack Sabit n'alabalako Moses Ali kati Moses Ali najja n'amurescuing kifuba
kati okantu Jack Sabit yali ya YUFM abali ku front line nga balemesezo Museveni okrossinga katonga ne bajoininga ne balumba eti kancherekerawo because of lack of time. Now aba UFM abajoininga NRA mukulu Museveni's narrative chayogera nti abatemula abacholi abavaamu uprising y'abacholo bayala kwena oba odongola teko abani bali baganda aba UFM abajoininga NRA. Nikufunulire UFM wanje ugamba narrative abagenda mwenare aha be batemula abacho. It's not the original NRA, right? Kakati sawolabira narrative eja wakati wo mcholi wakati umgana na wakati mkuru kawanga semogerere yaya yakola decision to save Uganda because tonaba kulumba Kampala oyinamu UFM era mkuru Museveni chikafueta ja kuyingira wano oyinamu Fedemo era twawone ebyankole onataja kuyingira wano katukubaganire wano and mukuru kibazo you know Fedemo very well abavubuka abengereje bali kakati na joininga government DP ne joininga government ya mukuru Museveni. My reading then, and I agree with Dr. Kawanga Semogerere, Uganda yali okubaawo that time. Kakati Mao aleta Mao mukuru Museveni picture chijaraga mukuru Museveni because it's for you are discussing the coming of Mao. You are not discussing maneuver ya Museveni. Aisha. Three very quick ones. Number one, abasajja abava mu DP olubereberye nga bagamba nti Mao yali yabalyamu olukwe bejerezeddwa. Ekyokubiri Mao olumu yagamba nti agenda yekka. Agamba nti bwe naba sijja kulekawo kibiina kyange nengenda mu gavumenti. Yagezezaako agende n'ekibiina kye. Kola ndagaano biki yagezezaako kitwala banamukukwakulako kikwakuzi kijjayo ne yagezezaako kitwala naye. Nze ngamba katumutunuulire yetemye engalike nyingi mu emyaka 3 tulabe Mao kyana abakola mu ndagaano ye mulimu okulaba Museveni oluvannyuma lwa myezi 3 akole constitution amendment akwata abasibe bonna b'ebyobufuzi bonna bafulumye biki katumutunuulire. Ekisembayo kya byonna Museveni kina kyeyambisiza nnyo it's his strategy nobada gena chikonako okwawula yawula Buganda gitema ku the rest of the world the country actually wagenesa kuwagera kugenda kwa Mao abaganda tuwakanyalisa kugenda kwa Mao. The division between the two is widening. Muwakanyachi mubadde mwatugamba nti Mao yagenda kakati atubu wakanachi atukiriza byubadde ogamba nze raspita wendi one techikola mawulire na chama ugenda nze benamanya nti Mao nali ku madaala ga parliament bwenti nengamba ko omukamwogere yali Paul Mwiru kitusobola okukolera eggwanga lino nga information yonna tugina ku table kitusobola okukola watali butiitiizi kwe kutegeeza kubagala okuwulira nti ono yaweta naga nti ani anakikola twalinga banane kamwe nganda abatiiti muzungu babuza who will bail the cat tujja kusirika nga nakera ku TVM nimbagamba oyo na nsindikira emizimu gya gipiri naera bonge nangampeto nekigwa naye Aisha kiriko two big things are happening in politics wa Uganda. One, Museveni agezako okureconstructinga spirit ya UPC eyinkaga as talking a hatred ku central region. What role have you played? No. The central region. What role have you played? First right. Wabadde n'omukisogwa ogwokubiri sikipya Charles sikipya nade ngamba abantu abamu some fora nti sikipya we faced this before ate tukidefeat nze. The question is mu politics wawa can you ignore central region? Yes. No sigaza power. Yes. Abachigezezaako for some time
Pay the price. Pay the price. But you also pay price. Pay the price. Now the question is, okay, which is big, will it be bloody? Yes. The question is, if we defeat them, because this is clear, we will. I don't share with you. I don't share with you. If we defeat them, because I don't think, Aisha, you are right. I need to investigate. Because when you speak about actually is happy, which actually has spoken of it. No, which actually is generalization. Is actually happened to Mao, Yasazen Sao? The answer is no. Forget about the actually the elite. Nabagamba wano ku show nababuli wano ku show nasanga omwana omucholi ku street nembabuuza bacholi mwabonabona nnyo kiva ku kinti Museveni nali ggulu nembaza kiva ku kinti Museveni mwamwadde obululu namubuuza ku street musisi wa chapati kiva ku kinti Museveni mwamwadde obululu nagamba nti betukkiririzaamu nga Mao the work at hand is to defeat that narrative and just